ntula ne kuba mutima ne ngamba kansonyiwe Makula asobole okubanga afuna omwana. Nze simanyi kulwana natalo za kuyomba, nze nja kukola ekintu. Nabali bafunye olubuto wakiri azaale Zolo. Ne bwali bazadde at least alizaala Zolo okusinziira ku bulumi Uncle Ben bwe yayitamu awo ku Salt Media bw'atyo abyogedde ebyama abyasiza ebya bano ababiri obukyafu bwe bali mu kubanga bakola amaze okubanga abunyumiza ensikati awo wenyini wenja okusabya ka video kano kampere ka like kikulujo aletongera okwatambulira ddala bunyi Uncle Ben ono alina obusungu ku bano ababiri era ng'agamba nti Susan Makula ate balifuna ku kye tuyita essanyu ly'omwana mpa endowooza yo ate obusungu ono yatuuka mpaka akussa eri katunyumyemu wasaba mu comment section nenga amaze okubanga abyogera kati era bibino ebyamawe Susan Makula agenda nanywa omudagala mu basamize bibino tosubwa anywanya amalagala bajja fuke obudde butuuka ajja tuuka essera nga mulekerawo okunvuma nze siri mwangu nnyo nga bwe mulowooza sobola okukola ekintu n'otambula ng'owunya okumala emyaka 4 kubanga osigaze emyaka 2 ku nsi n'osigala ng'owunya mpaka mu ttaka. Ebya Susan Makula wakubungeeta mpaka ensi ijekoma mpaka lwalifa Uncle Ben onagambye nti yamukola ekintu era ayasiza ebyama bye agamba bano ababiri omutima omubige bayina ate tebasobola kubanga obolyawo bafuna ku ssanyu ly'omwana mubadde mwebuuza lwaki bano tebafuna mwana olanga Uncle Ben byonna abyogedde kati awo wennyini ajja kukosa akavideo kano kampere ka like ebyama bya Pastor Bugingo Susan Makula omu eyali nfanfe waabwe Uncle Ben abyogedde bwati Buganda gwe yarepinga it's me bandepinga nzata soma owa pit drop eyagwa P7 yoita short TV n'onvuma oba nonjogera ko nze mba manyi Makula yakutumye oba Bugingo kubanga program eyo na producer wayo ye Bugingo kubanga nze sikuyindako buzibu sikuvumangako sikwanangako mpozi nga gwali negomba obusungu bwa Uncle Ben olowooza buvaawa awo wenyini anjala tonyumyeko kati wansawo ngate tewerabira ate tutambula n'abajjalo airport pickup nga bano balina airport pickup esinga okuba eyakabi wano mu kibuga Kampala ate eneemirirwano basobola okuba nga bakujja ku kisaawe ate n'okuba nga bakusaabaza mitulu begonga ebyenjalo katikiriza ate ku namba ya 31 ya MTN aje inboxingeko ogambe nti zinyala kunsaabaza kuva ku kisaawe k'ennyonyi ate bajja bakubuulira byonna ebisingawo enteekateeka zo zikyagendera ddala mu maaso kati awo wenyini ajala kubanga nkwa emboozi eno nenga Uncle Ben obusungu agamba nti ekyamazima bano ababiri bamusookereza ebbanga era nga tagenda kubanga azikiza mu lutalo luno agambe agenda kubasabula mpaka akuwulira wikati full figure naye ono amwanukudde oluvannyuma ate bano ababiri jukira baali bamukwano baali bakola mu kifo kyekimu era nga awo awe baava ne babanga obutakanya bwatuuka ate mpaka Uncle Ben oyabomba mpaka Canada jali okubanga awereza obubaka bwe buno n'obusungu bw'amaanyi bano ababiri balekerawo okubanga bamukeererako ate nze mbabuulira kino ekintu mama wange yafa 2007 jjajja wange yafa sikyalinanirako buvunaanyizibwa nze yinako buvunaanyizibwa mutima nange ntula naye buli wogonyi buli mujja okunvuma nze mba mmanyi yabatumye nga kapadi nkongerayo nga padi njongerayo nga njiyigayo mu kiswa nga ye agenda wa Dr. Sali kuddamu kunywa amadagala so buli woyingira ku TV n'onvuma nze neesonyiwa full figure n'oyo omusajja ow'empeewo Senkubuge temuninaako buvunaanyizibwa so bwe nkola ekintu tewali anstopinga kuno okulabula kugenda eri full figure temuddamu kunjogerako ka apu kammwe gwe mulowooza nti bemubeera ku TikTok ne mulimba Bugingo mbu programu eno etambula nedda tetambula kyova temulina bulango butegerekeka temuddamu kunjogerako obuzibu bwonna mubuleetera Makula na Bugingo buli omutwogerako tubalozanyi fe abalina embiranye ne Bugingo ne Makula nti abatuma kale ajja weeka empumumpu mwe mwongere okunvuma ajja kuweeka empumumpu mwe mukera mwajale mwabali ne kaza mwe mbisi ne boxa ne mutandika okwezetakulira ku bantu ziri batakula tosobola kukolimira mwana wange ali mu myaka 2 myaka 3
Planet Kid aina amake munyonyo kusi akamalako emyaka emeka aina kizimbe kya Soloza ogamenti gwo mukole milango liko no bungeeta ebibaluma bye bino tiketi z'omugagga nzazirina ez'ababede njogera ku zi VIPs ez'abanene mu ggwanga bonna nzazigaba bino bye biruma byonzira family nzazigaba nzizino nzatekako erinnya ngaza President Museveni bwe nazigaba ezirayira nazino nzazirina kulimba nti waliyo omuntu alina ekyama kyange n'ogu neyogerera lubale w'omulamu tasamirwa tenze sirina lubaale abonyabonyeza ebyo byokola family kusamira sirina muntu alina byama byange wabula njagala obeere open abantu bagambe nina emmotoka 0 mileage new brand 0 mileage nga tonayogera kunuwa yogera 0 mileage ndikasuku bawulya nga bakuvumye sirika nti buloddamu omuntu oba omulaze nti muli ku level ye kyokola nze mbazi nabudo budamukasa sibuddamu ku level yabo ali sibuddamu ku ate abagwagwa ino bawe emmere yaabwe tojja kunetako bugwagwa nkusirikire abagwagwa ate akavuka kali akangamba nti sinaba kalinyizo butakavuma sinaba kamanyi wembera kamanyi motoka zenvuga kamanyi wensula kama sabuni yakagwe naba kamera wakala kona katunula kona kali katuyaniride face soko siriki kali katuyaniride face chogera chide nolaba lukaizi lusajja lukulu luyine nako nyingi luli kucheyo lutekayo posti keizi yagamba kanuka keizi nangade kaya mbo simanyi fede kagamba baka simanyi moto mouse disimanyi event lukaizi banyo mutima omiri lwagulemesa Uganda no keizi kandi mu basunsulira alikaba ekiyeje kya keizi kyagenda n'ennaku yakyo nga mama wacho akafa mufujja genda labira Buganda bwamanye ennaku ye atadda ku bajjo nze bajjo ne bwefranu sina kye majja Katonda simanyi baliro gwe kino nkiddamu nkikubira kadi magamba abantu abawuli mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya nengasula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 075 2 87 15 15